obubaka bwe nnaaliwadde Ssegirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssegirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzangulu seeka atuusa agenda tubulira ku nsonga za seeka Sheikh Sali Imran nze tukulira ebyeddiini wano ku Uganda Muslim Supreme Council. Rahmanir Rahim. Okusookera ddala ntwala omukisa guno okusaasira muganda wange MP wa Kawempe Honorable Ssegirinya musaasira ku lw'embeera gy'alimu ey'obulwadde era nsaba Allah ow'ekisa amuwonye ekirwadde ekyo kubanga tewali kyatasobola kuwonya. Era mu ngeri y'emu ntwala omukisa guno okwebaza bonna abayimiridde naye mu kaseera kano ak'obulwadde okumuwa obuyambi mu kumusabira edduwa Allah amuwonye. Bonna buli omu nga bw'ayambyeko tubasabira nammwe Katonda abawe obulamu obulungi abataase endwadde enzibu eziringa kakati obulwadde obuluma muganda waffe okumutuusa ku kitanda. Ekyokubiri nvumirira Mwami Umaru ku lw'olulimi olutali lwa busaasizi, olutali lwa buntu, olutali lwa ddiini lwe yakozesezza ku mubaka ng'amwagaliza okufa. Kyo kyennyini kye kiraga nti si seeka kubanga eddiini mu bwa seeka etugamba nti munno bw'aba mulwadde omusabira mpaka ku ddaala erisembayo, mpaka Mungu waba wakumujjula lwamujjulula nga omusabira era ng'oli naye nemukumugumya tomala amusuubi. Ekirala okwagaliza omuntu okufa si kusomesa kwa ddiini yaffe. Eddiini yaffe tekkiriza muntu kwagaliza munne kufa. Ate oba tutuuka ne ku ddaala nga okugeza obugeza noga nti kati budala singa ofa, eddiini tekikkiriza kuba muno oyinza omweraliikiriza omuteeka mu mbeera endala wadde gwe wennyini okwegerezaako nti kati bwe nfiira wano gamba nti omuntu bw'aba afudde omuntu yenna singa aba afudde. Ebyo byonna kwewala kulaga nti ekigambo ky'okufa wadde ng'ekiri naye tetukisembereza bannaffe naddala n'okutuuka okukibaagaliza nga Mwami Umaru bwe yakoze. Waliwo amawulire agatambula nti ffe ng'ekitebe eky'obusiraamu ffe twamuwa amaanyi ne tumuwa n'ebbaluwa emukakasa ku bikolwa byakola n'ebigambo byayogera. Emabegako yakozesa olukujjukujju n'ayita mu makubo ge yayitamu n'afuna ebbaluwa ey'okusomesa eddiini, okusomesa eddiini okubuulira kyetuyita ddaawa. Ebbaluwa eyo yennyini gye yakozesanga mu mabaala ne mu bifo byonna we yabeeranga ng'agiraga nti Supreme Council yagimuwa era yamukakasa ng'omusomi wa dduwa omutongole. Bwe tumala okufuna amawulire ago twamutumira abakulembeze baffe nga tukozesa structures zaffe, twamutumira district kadhi abeere naye n'ayogera naye omwerazi mwemanyi mwepansi. District n'akolako kye yakola n'amusindika eno ku headquarter ne tuyisa ebbaluwa ne tuwandiika ebbaluwa mu butongole
emenyawo ebbaluwa eri gye yatwala era emudisqualifying kwegamba emujja okubeera nti tumumanyi nga seeka mu baseeka abasomesa eddiini. So ebbaluwa twagimenyawo n'ebbaluwa kuga nti ebbaluwa eyo omwami we gyalaga si ntuufu era taddayo gikozesa mu kifo kyonna, era bw'anaagikozesa mu kifo kyonna tujja kumuvunaanira mu mateeka. Seeka waffe wano tubeera naye wano ku rediyo naye tubadde oba ku TV tubadde twebuuza Seeka ono ali atya. Seeka oyo tumutuma ebiwandiiko bye ne tumunoonyerezaako ne tukakasa nti ddala asaanidde, oluvannyuma ne tumuwandiikira ebbaluwa nga tumulikomendinga ku TV eyo. Eyo yenkola kakati gye tulinawo. Bano bonna bantunda ddagala nga beerindise mu bwa Seeka, abalala baba ba Hajjati, era nammwe tubakubiriza bannamawulire mwenna midiya zonna nti omuntu yenna anaakolera ensobi ku TV yo oba ku rediyo yo nga yeerindise mu kifaananyi eky'obwa Seeka nga talina recommendation yaffe, ffe tetumuvunaanyizibwako ku byonna by'anaaba ayogedde. Bw'aba talina recommendation yaffe nga Seeka, kati nga Umaru si mukulu wa Ttwale, si district kaadi, si imaamu, si daayi ye muntu akola omulimu gw'okubuulira wadde nga si imaamu naye ng'abuulira. Mu structures zaffe tetulina we tumulina, tumulaba nga muntu wa bulijjo. So kati n'abalala bonna abeerimbika mu kifaananyi ekyo nga talina recommendation yaffe tetumuvunaanyizibwako, omukozesa nga bwe neffe tetumumanyi, wabaawo kyaba atudde ne kikosa bw'ojja kulwanagana nakyo naye. Takyali sheek singa agenda mu maaso n'ebikolwa takyali aba yaliko Seeka tabeerangako. Singa agenda mu maaso n'ebikolwa bino eno sitiru n'erinnya okulisigalako ng'ali eyita, kuba naawe kimanyira agenda kuyisaamu eggaali bwakulaba waneeno ku midiya. Ki ekiddako? Ng'agenze mu maaso kifaanana n'ekibaddewo, bw'agenda mu maaso n'okweyita erinnya tebuusi tetuligenderako nnyo kubanga nze nina ne bemmanyi nga bapita ng'ate basiraamu nnyo. So ekyerinnya tetukitambulirako nnyo, naye kwegamba ebikolwa n'okwe impersonation okwefuula kyatali aga nti nze ndi Seeka gundi. Kati ffe kyetwakola kyekyo okumuwandiikira ekiwandiiko ekiraga nti ffe tetumumanyi nga Seeka asobola okusomesa abantu oba asobola okubeera imaamu oba disitulikaazi oba omukulu w'ettwale. Ebisigadde waba alina gy'akosezza ng'akosezza mu kifaananyi ekyo aba yeefudde kyatali, ogwo musango guba gwa gavumenti. Era omuntu n'akakasibwa nti kati waatuuse asobola okusomesa abantu. Kitegeeza omulundi gwe mwawasinga Umaru ebbaluwa yali abaleetedde empapula zingalaga nti yasoma. Nga bwe nakugambye mu kutandika nti yakozesa olukujjukujju. Olukujjukujju gyekiri mu public namwe mukifuna, abantu bakola olukujjukujju ne babba ettaka, abantu bakola olukujjukujju. Umaru yakozesa olukujjukujju n'afuna ebiwandiiko wano. Ekiwandiiko ekyo kye yagendanga alaga kye twamenyawo, yakozesa olukujjukujju n'akifuna mu butali butuufu. Yawenguze. Era bwe twakitegeera olukujjukujju bw'ekitume kyonna ky'okyagala yakozesa olukujjukujju n'afuna ekiwandiiko. Kaakati ekyo ekiwandiiko kye yafuna ne tukimenyawo nga tumaze okutegeera nti yakifuna mu butuufu. Woofiisi ey'omuwandiisi w'ensonga z'ebyeddiini wano. Tutusaba w'ekitiibwa Allah asaasire Muhammad Segirinya embeera gy'ayitamu aleme funa kifaananyi badde atandise omuteekako embeera y'ekikangabwa. Omanyi kye bayita omuntu okukanga mbu ogenda kufa, ayagala kulabe ng'olambadde. Ekintu ekyo bo odramatizinze omusiraamu. Omuddu oyo tugenda kudiringa naye ng'omuntu, kubanga tugamba
ffe tosobola kusabira omusiraamu ni mu Buganda munnono tosobola kusabira muntu kufa kya busiraamu kya munnono okwagaliza so mu mbeera eyo baseeka beebale omulimu gwe bakoze nakati buli television eyita omukulu oyo ngebire omuntu gwa muganda okusabira tumutandiseeko buli omuntu abamuyita okubasabira tumutandiseeko ffe katumutwale mu mbuga tuwere nembe naye ng'abasiraamu kubanga tutegedde nti obusiraamu obukulu tebusobola muvunaana mu mateeka gaabwo ne wabula abantu ng'abasiraamu eno kati jihad tugenda kuwa naye kubanga ekyo kya busiraamu okulwana omuntu okuva olw'eddiini y'obusiraamu ng'otaddeko enkofiira n'oteeka shahada alabika si mutayirire ekyo kyona tukizudde tugenda kukebera wirukaapu ye bwe basitayirira addeyo mu bbuca ku mbeera efaanaganako bwetyo bwetugambye kale omukulu Alex tugende nze Alex Luswa Luwemba era nga nze omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinnya olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya ebirowoozo by'abannakawempe North n'okusingira ddala abaganda baffe betukulembera abasiraamu nga beemulugunya nga bansaba okutuusa eddoboozi lyabwe eri mu bakadde baffe abatembeeta mu ddiini y'ekisiraamu wano ku Old Kampala era byebigere bino mu kutuukawo twabaze ekiwandiiko era nga mu kiwandiiko ekyo twasabye abakulu abatembeeta mu ddiini bayite Sekuumalu bamuteeke mu disciplinary committee era bamuteekeko obukwakkulizo aveeyo yeetonde ku statements zazaakola ng'ayagaliza Honorable Segirinnya Muhammad okufa saako n'abafamire ye ebibi fenga nze siri musiraamu naye baganda baffe bano abasiraamu eddiini egamba nti musiraamu tayagaliza musiraamu munne kibi mu mbeera ng'eno nga Honorable Segirinnya Muhammad afafagana alwana okulaba nti alwana n'obulamu bw'okudda engulu abasawo bakola ogwabwe abasiraamu bamasheeki mu constituency bamusomera edduwa ez'enjawulo abantu ab'enjawulo be yali ayamba bamusabira essaala ez'enjawulo abantu abakadde bakutteko mu constituency bamusabira okusuuka naye ng'ate omuntu eyeyita seeka tukitegedde lwaleero nti erinnya eryo balimuggyako dda era alikozesa mu bukyamu kaakati nno njagala okutegeeza eggwanga nti ffe tetubeera mu katemba nze Alex sibeera mu katemba kemulabye ebigere bino tukola steps by steps tugoberera emitendera twasoose kwebuuza ku bantu abakukunavu abamu era ne batugamba tusooke tugoberera omutendera guno kati guwedde oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya byonna Sheikh Sali byatubuulidde ku mwami Umaru byonna byazzeekola byonna byazzeakola ng'afera abantu kaakati nno muganda wange ngono bwagambye nti katumutadde mu kooti y'abantu kooti y'abantu kiba kitegeeza nti tugenze mu ssemateeka w'eggwanga Uganda ayogera atya ku nsonga ng'eyo ku bafere abeerimbika abeefuula kye batali so omuntu alinga Umaru eyeefuula kyatali nti Sheikh awona amateeka gagenda kukola ki gagenda kumukolako era nga tujjeeko ekyamateeka ekyo kumukolako oba ekyokweyita kyatali njagala okutegeeza muganda waffe Umaru okulumba Honorable Segirinnya Muhammad oba olinnye gye gava kubanga saaya leero tasobola kweyogerera ffe tulina omulwanirira saawa za leero Honorable Segirinnya Muhammad gwe tusabira ali ku kitanda naye tusaba olw'okuba nti twagala akole ki asuuke kaakati nno ebigambo bye wakozesa ebisiga obukyayi ebigambo bye wakozesa ebivoola omubaka kyekiseera Sheikh Umaru singa manda etuuka nga tozze oba tolabye muganda waffe ono awabula Honorable Segirinnya Muhammad mu byeddiini nga tomusinkanye kugamba nti akutwale wetonde eri Honorable Segirinnya Muhammad so bannamateeka baffe tugenda bawa instructions basobole okubeera nti oba oli awo baggulawo omusango ku poliisi era ekuyita ebitebi ate baganda baffe omuntu tayeyogerera yekka Sheikh Umaru ayinza okubeera nti mu kwogera oba oli awo amanyine ku biruma Honorable Segirinnya Muhammad oba yali emabega w'ebyo ebiruma Honorable Segirinnya Muhammad nganze tetunafuna ku lipooti y'abasawo naye Sheikh Umaru y'olwedda amanyi Segirinnya agenda kufa era tagenda kukola ki tagenda kuwona so statement eyo nkulu nnyo tugitwala nga nkulu nnyo era bannamateeka bwana batavuddeeyo twagala era akawaayira ako bongerere ddala bateekemu okuwandiikira CID enoonyereze ku Sheikh Umaru ajje ku CID
bamubuuze kajojiwebuuzo ku nsonga eyo ku statement eyo kubanga statement zino zokola siza